Webale nnyo, webalire ddala ku by'akalulu. Tuli wano olwaleero mu bbanga ery'emyezi gino, guno omwezi gw'abajulizi. Ndowooza buli omu mujulizi mu ngeri ye mu Uganda. Olwaleero Lukwago Erias ye mujulizi wa wiiki eno. Era tumanyi bulungi ti n'omulala ojja kuba omujulizi mu anga endala. Nekitujjayo ekifaananyi nti buli omu ali mu kifo omwana ayogedde ti bireme kuba byambalo bye twambadde, bireme kuba bitiibwa bye twambadde, wabula okukola ekyo ekijja mu buweereza bwe tukola. Tuvumirira ebyo byonna ebyo ebikolwa ku bannansi nga bityoboola ebitiibwa bwabwe olw'ekyo kye bakkiririzaamu oba ekyo kye bakola. N'ekyo kibi era tulowooza nti kiweesa kifaananyi kituufu era tukivumira. Buli omu ali yenna waali akivumire kubanga tekirina gye kitulaza. Ebyo byonna mbyogedde ku lwa Katonda n'ensi yange. Ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ffenna tuluubirira ekintu kimu mu bukulembeze, okusobozesa abantu ba Ssaabasajja Kabaka, okusobozesa abantu ba Uganda twalira awamu, kubeera abasanyufu nga beeyagalira mu nsi yaabwe. Tunoonya ssanyu, ebirala byonna tuba tunoonya ki? Ssanyu. Ekituwa essanyu kubeerawo n'akantu mu nsawo. Kisobozesa okubeera n'akantu mu nsawo mukozi, kisobozesa okubeera abakozi musobola embeera mutusobola okukolera emirimu egituteerako akantu mu nsawo. Embeera eyo yeetaaga mirembe. Emirembe kyesigama ku bwenkanya, obwenkanya bwesigama ku nkola essa ekitiibwa mu ssemateeka n'eddembe ly'obuntu. Buli ngeri gy'onookitunuliramu ebyo ebintu bye tunoonya ffenna abakulembeze ku mitendera gyonna ne bw'otugenda waggulu, buli omu bw'abeera nga anoonya abantu babeere nga basanyufu, akolerera mirembe, abantu basobole okubeera nga bakola, abantu basobole okubeera nga mu kukola bafuna kye bazza mu nsawo, kye bateeka mu nsawo, basobole okwezimba, balye, bazimbe, bejjanjabe, kitegere. Naye ebintu ebyo byonna byonna byesigamye okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu mu nfuga etambulira ku mateeka. Ebyafaayo abavubuka abali wano mugende mubibuuza bazadde bammwe ne bajjajjammwe. Olwaleero tetulina buli kubiyitamu mu buwanvu bwabyo, naye bwe bagamba nti mu byafaayo bya Buganda mwalimu obutabanguko, babuuze bwava ku ki? Obutabanguko bwava ku kintu kimu kyokka, enfuga eyali etyoboola eddembe ly'obuntu, eyali tessa kitiibwa mu mateeka, eyali enyigiriza abantu olw'enzikiriza ez'enjawulo oba endowooza ez'enjawulo. Embeera eyo ye yalwanyisa bajjajjaffe, ye yalwanyisa bakitaffe ne bannyaffe. Oyo alina ekinyegenyega okuzzaawo embeera eyo abuuze ku bazadde be abamuzaala abagambe nti kiki ekyajja emirembe mu Uganda. Bajja muwulira era nsuubira nti bw'aba awulira ajja kitegeera okwagala okukola ebintu ebyo byefaananyirizaako eby'Abamiini n'ebyawogote abireke kubanga bye byaleeta obuzibu. Ate kale kanfunzike nga neebaza nnyo mu lunyiriri lwa Muleka Empugwe mu mutuba wa Luyinda Empugwe mu ssiga lya Jjumba Ebunjakko. Jjajjange wa Kasoya ye Mugema atudde Kawaala mu Kyaddondo. Oyo yangatta ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Neddira Nkima akabbiro ka Mukuukulu. Omubala gwaffe guvuga nti ssennya enku twokya ennyama, ow'enkima talya nkima, Mugema afa kudda mulala. Maama nzaala ye Yudaya Nanyanzi eyeddira Embogo. Omugenyi omukulu era nga ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga n'abakungu b'Emmengo ab'enjawulo, abakulu b'amasomero, abasomesa baffe mwenna wamu ne bayizi bannange
musiibye mutya nno mwenna. Okusookera ddala neebaza Katonda olw'okukkiriza ne tulabikako ku mbuga tekisangika era Omukama agulumizibwe. N'ebirayiro bye twakuba mu Yafeesi nga twewaayo okuweereza bannaffe n'ebitundu gye tuwangaalira omutali kwekubira ludda oba kusosola bannaffe, tuwera nga tugamba nti tuweereze bannaffe n'omutima gumu n'obumalirivu nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe, nga tusinziira ku mulamwa gwaffe ogugamba nti okwettanira awamu okuzimba ebitundu byaffe n'obugunjufu. Tujjukizibwa nti obukulembeze si kukwata oba kubeera bubeezi mu kifo kye bakulonzeeko oba kwambala kyambalo, wabula obukulembeze kuweereza buvunaanyizibwa era kuba kuwa kyakulabirako kirungi eri abo b'okulembera. N'olwekyo tubeere ebyokulabirako ebirungi eri bannaffe. Ku lw'abakulembeze ab'abayizi bonna, ntwala omukisa guno okwebaza ennyo abasomesa baffe, abayima baffe, abazadde baffe wamu n'abo bonna abatuyambyeko ne batwesiga n'obuvunaanyizibwa buno. Obuvumu buno n'obwesigwa tetubitutte nga kyakugereesa wabula ekigezo gye tuli. Obukulembeze buno tetubututte mu bigambo byokka ebyogedda ku mukolo guno, wabula butubeerere omumuli mu mpisa, enneeyisa, obumu, okuwaŋŋana, ekitiibwa n'okuba nga tuvunaanyizibwa ku nneeyisa y'abannaffe ku masomero gaffe. Tulina ekigendererwa kimu kya kutumbula mirembe mu bannaffe. Obuvunaanyizibwa mu n'okubeera ab'omugaso mu bitundu gye tuva nga tubafuula abatuuze ab'omugaso mu biseera eby'omu maaso. Nga tutandika obukulembeze buno, tukulembeze ak'obuntu mu ffe so si kwewulira oba kwematira. Tujjukire nti obukulembeze tebabulabira ku bifo binene bye tulimu, wabula biki by'okoze okukyusa obulamu bw'abalala. Tukulembeze obwenkanya, tutabaganye abasobaganye era tukubirize enkolagana ennungi, tube ku mugendo gw'okuzimba ensi yaffe Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Maliriza nga mbakuyisa olw'ebirayiro bye mwakuba, tusigale nga tunyweredde ku birayiro ebyo. Baleese oluwalo lwa bukadde 3.5. Nsigadde nze Ttendo Sarah, omuyizi w'ekibiina eky'omukaaga ku ssomero lya Namagunga Primary School Kitende. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Era kya mugaso okujja okusisinkanako abantu abatusinga obumanyirivu mu nsonga ez'okubukulembeze abantu nga mmwe, era nga tukkiriza nti tugenda kuva wano nga bingi bye tuyize era nga n'olutabalo lwaffe tuluwozezza. Kimu wali erimu ku bifo webasinze okutendekera abayizi abakulembeze, era nga tukkiriza awatali kuwannaanya kwonna nti ebifo ebyenjawulo, obukulembeze obwenjawulo buyimiriddewo ku abo abakulembeze ababangiddwa mu bibiina nga Nkobazambogo. Ssebo ow'ekitiibwa, ffe abakulembeze tukimanyi nti mu Buganda mulimu ebizibu,
kubanga buli wamu wabaawo ebizibu. Wabula ate kya ssanyu nti nzize okukutegeeza tewali n'omulundi n'ogumu, nkiddamu ssebo w'ekitiibwa, tewali omulundi n'ogumu bwe tugenda kukaaba bizibu bino, wabula tugenda kubinogera eddagala. Tetugenda kubanga bano aba era ekyatta omwami twakimanya, nedda ssebo. Tugenda kuyimukiramu era tugenda kukolerawo tulabe nga ebizibu byonna ebiriwo tubisaanyaawo. Tukkiriza nti Uganda eyita mu nkovu ezatutuusibwako oba ezitutuusiddwako abantu bannanfuusi. Naye ku mulembe guno Omutebi, Kabaka Ssaabasajja nga bwe yagutukwasa Lukwebula, tuli bamalirivu okusaanyaawo okugonjola ensonga zonna ezituluma okutandikira ku mitendera gino gye tuliko egya wansi. Ffe ng'abavubuka yeffe mugongo ogukola era ffe empagi ey'okusaanyaawo obwavu nga obuzibu obukyasinze okutawaanya mu nsi yaffe. Obuzibu buno obukudde ejjembe era obufumbekeddwa mu masoso g'ebyalo mu Buganda. Kyannaku nti abavubuka abamu ate bo be bakamboleera, wabula ffe nga bwe tusimbye wano n'abakulembeze abo b'okubako emmunye, ebyo bye tugenda okusimbako amannyo ow'ekitiibwa tetugenda kulyaza amaanya. Obwerufu kyankizo nnyo mu bukulembeze bwonna, era ng'omuntu yenna atalina bwerufu aba tagenda kutuusa nsonga z'abantu be. Ssebo mukama wange, nina essanyu okukutegeeza nti ffe abayizi masomero gano twazze nga tuleeseeyo akatinitini akaweza obukadde 5 n'okusoba. Ssebo mukama wange, ng'olutabaalo lwaffe tusaba okkirize lukumi wano. National Secondary School Head Prefects Association baleese oluwalo lwa bukadde 5 n'ekitundu, ate nga n'amasomero amalala kwegamba gakyali tukyayingiza. Then primary baleese obukadde 3 mu emitwalo 6. Mukamwe Katikkiro nsaba nkwanjulira abantu bano ab'enjawulo. Tulina ssentebe eyasooka owa Uganda National Secondary School Head Prefects Association, High Excellency Shiba Namugerwa, jangu obuze Katikkiro akulabe. Omukyala omulabe ye ssentebe wa Uganda National Secondary School yasooka nga Bakulubiri Secondary School. Mukama wange tulina ssentebe eyakavaako nga ye His Excellency Mutibwa Stefan yali King's College Buddo, ye ssentebe eyakavaako wa Uganda National Secondary School Head Prefects Association. Kabajje bakubuzeeko Mukama wange Katikkiro, kabajje bakubuzeeko. Ane tubeera ne yali speaker wa Uganda National Secondary ebisoomooza ebyenjawulo ate n'okuyiga okubeera ab'omugaso. Bannamwe baabeesiga mubakulembere abalina kye babasuubiramu. Awo nno njagala okubasaba nga mukulembera mutunuulire ebikolebwa abakulembeze abakola obulungi mubayigireko. Pulidde wano nga muwaana Ssaabasajja Kabaka ne muwaana Katikkiro n'abalala, mubayigireko era mukolenga bwe bakola. Nammwe ku mutendera gwammwe omulala akola obulungi mukiyigireko, weebuuze nze nga prefect kye nnyinza okukola ekirungi. Abakola ebitasaana ebitajjansa, pulidde ne Honorable Ssekitoleko muganda wange abyogerako. Mufube era mutwale obumalirivu obutabafaanana olwaleero ate ne gye bujja nga mufuuse abakulembeze b'ensi eno. Omukulembeze omubi attattana eggwanga, omukulembeze omulungi alitwala mu maaso. Omukulembeze bannange abaami ba Kabaka okuva mu masaza gonna, mbasaba tuveeyo bulijjo okuzuula emikisa gye tulina, saako enkizo ze tulina era tuzeeyambise okwaŋŋanga ebitusoomooza ate n'okulengerera ewala. Mu ngeri enjawulo nja kusaba Ssebo Mbuubi ne ttiimu y'e Buvuma basaasira olw'ebizibu bye tulina nga bannabuvuma, era mbasaba Katikkiro bwe yabategeeza mu kuvuba mwongereeko n'okulima n'emirimu emirala.
anti atego ogumu taliira omulimu ogumu mutego. Ebigambo bingi bijja kwongera okusinga naye nkwebaza Katikkiro olw'okutukyaza